Oyinza okubanga tokimanyi nti mu ggwanga Uganda waliyo abasawo abatendekebwa okujjanjaba abantu mu mbeera ez'enjawulo, naye ate nga obutendeke bwonna bwe balina babuvaako nga badda mu kusuubula baana b'abantu. Obadde okimanyi nti mu ggwanga lino kakati mwe tuwangaalira mulimu abantu ng'ajja n'alamuza olubuto lwo nga lukyali mu lubuto, kiddamu ng'ajja n'alamuza omwana gw'olina mu lubuto ng'akyali mu lubuto. Ekyo wali okirowoozezaako? Olina akugamba nti kale genda ofune olubuto, omwana nja mugulira ku bbanga bwe liti ng'akyali mu lubuto, era n'akituukiriza omwana oyo n'amugula. Bwe gw'okuumye mu lubuto nga okuuma kyamaguzi oli kyagenda okugula era ne kituukirira. Emboozi eya leero tugitandise we tunaagimalira nga okkiriza nti ebikolobero ebikolebwa abasawo mu ggwanga Uganda oba oli awo n'abantu be bakolagana nabyo nabo bingi nnyo okusukka ku ky'olina okumanya. Njagala okutegeeza nti mu ggwanga Uganda tulinamu abasawo kaakati ababuukinga abaana nga n'omukazi tannafuna lubuto. Tulinayo abasasula abakazi nti genda webake ne bbaawo ofune olubuto, omwana gw'olina mu lubuto nja mugula. Tulina abantu nga kaakati balinga abagenda mu nnimiro n'alima ekyamaguzi ne bakigulira mu nnimiro naye ng'ekyamaguzi kyalimye ye mwana ali mu lubuto. Robert Mutebi Unveiled Experience ye program kwe tuli tugitandise bwe tutyo wano ennakulabye we tuli nga tugenda batuusaako ebyagudde ku mukyala Fatuma Bale. Guno gwe muzigo kwasula wano ennakulabye tuli saawa zino zoni tujja gitegeera naye nga njagala okutegeeza nti tuli nnakulabye. Poliisi erina weetuuse mu kunoonyereza naye tetumanyi oba weetuuse kinaayamba kubanga ono omusawo gwe yakutte oba dokita awonze naawe naye nga muzaalisa specialist ya specializinga mu byakuzaalisa. Waliwo ebyabaddewo naye nga nkutegeeza nti kkiriza obagaana mu ggwanga Uganda tulinamu abantu kakati abasasula abantu nti funa olubuto lw'ofunye ebiri munda byonna byange nze mbiguze. Yabadde n'olubuto ono asula wano era yazadde omwana naye ng'omwana tamanyi naye kyayinza kunnyonnyola ku mwana byamutuuseeko, naye ng'ekisinga obukulu kyekyo kyenkugambye nti batunda kaakati abaana nga bakyali mu mbuto, babajjamu nga bakyali bato. Oli akusasula n'agamba nti nja mutwala nga wa myezi bwe giti bye babakozesa awonze naawe. Unveiled Experience y'olunaku olwaleero atugitandikidde ku muzigo guno omukyala we yavudde okugenda okuzaala, okwandibadde ng'okudda ali mu kaguli ali mu kkomera agenda mu maaso nakunoonyerezebwako ku mwana eyamugje wano okumutwala okumuzaala naye gwatankana mu ngeri gye yamuvuddemu ne gyali. Tugenda kubanga tubatambuza mpola mpola era tujja kwogera n'abantu ab'enjawulo ku bino ebigenda mu maaso mu nnakulabye. Naye nga njagala obbagamba nti omukugu mu ebyo oba dokita oba musawo gwe twogerako ali mu zooni eri eya zooni 4 eno gye tulimu ndala, naye tutandikidde maka g'ono omukyala okubanga tubatambuzaako. Luno lwe lugendo lw'oyinza okwogerako lwe yatambudde ng'avudde ewaka nga ne baliraanwa abamu ku boolaba kati bendi nabo wano abagambye nti ngenze akuzaala mwana. Nene gye buli eno eby'omwana byafuuse matankane nga mpaliza aba 7 tewali kaakati ayinza kunnyonnyola wa mwana waali n'ebyekuusa ku ebyo. Omwana yalazeewa, omusawo era naye yamuguze oba abantu bagamba baagala mwana waabwe kyekiri ku mimwa gy'abantu. Fatuma ani yatutte omwana we? Dokita yasibiddwa naye yamuguze nga bw'akola ku birala byonna. Emboozi tugitandise mu bigambo byempulidde ogamba omwana bawe kiki otegeeza? Nze njagala omwana bamutuwe, omwana waffe. Yabadde ki? Bamuguze yamuguze oba dokita yamuguze amutuwe. Gwe kiki wawulidde? Nawulidde ngu omwana yamuzaalira eyo mu kiyaayi. Dokita yamuzaalisa muyina n'agula omwana. Ffe twagala mwana waffe, titwagala kirala kyonna. Temulabanga ku mwana? Titulabanga ku mwana wangi yatusiibula wano nakeera mulindeko bino ebintu bisaana kuwata mpola kubanga tulinamu embeera kakati gye tutakkiriza. Abakazi wano babanja mwana. Maama sooka ojje
bino birabika ekyalo namwe bibyewuunyise bigenda maaso ebigenda mu maaso ku kyalo kuno bitwewuunyisiza nnyo naye ffe tubanja mwana kubanga Fatuma Bala abadde abeera wano era ng'ali lubuto terubadde lwa kiwaani lubadde lubuto lwennyini olw'omwana naye bwe yagenda bwe yakomawo nga tatulaga mwana naffe ne tumugamba ojja tulaga omwana gy'akola ki gy'ali kwe kutwalibwa ku poliisi paka lwe yatutuusizza ku muntu eyamulukira ddiru y'omwana paka ku dokita yamuzaazisa omwana yamusuubula olubuto lwali terunnaba kutuuka nga lukyabulako naye yadde wano n'atubuzaabuza nazaalidde kawala kawempe yandibadde yazirise ng'ali ku macupa ne Fatuma ayogere amazima eri dokita oyo yamuzaazisa omwana twagala mwana gwe tubanja tetulina kirala kye twagala tuli mu Unveiled Experience abagenda maaso n'okutulaba programu yo tugitandise bwetyo tetugenda kwogera n'abatuuze bano tugenda kakati kubeera organized kubanga njagala kutegeeza nti kakati mu Uganda kyobadde tumanyi tulinamu abasawo kakati abasuubula obusuubuzi ng'ayinza okugamba nti mwana wattu genda ofune olubuto lw'onaafuna nze lwange n'alusasula okuva mu buto bw'ozaala omwana ye n'amutwala abaana bano basuubula nga bali mu lubuto n'abamu ng'abazaalisizza ku stage ezi zonna musawo ono abatwalawa kyekibuuzo kyetwebuuza ssaawa zino tuli mu Unveiled Experience programu eyo batambuza eggwanga lyonna nga tutunuulira embeera ezibeera mu bantu mu ggwanga Uganda mwe tuwangaalira ennakulabye we tuzze mbadde ntandise n'abatuuze nga sinnaba kutandika programu officially nga LC enzikiriza ntikolera mu kitundu kino munzikirize omuzindalo ngenda kugukwasa ab'obuyinza wano mu kitundu kito abanoonyereza n'okuyambako okulabika nti omwana azuulwa n'omusawo agula abaana abali mu mbuto n'abazaaliddwa ate naye amutunyonyoleko na biki bye batuuseeko mu kiseera kino kyennyininyini tusanyusa okusinkana omuzindalo ng'okukwasiza biki by'omanyi na biki bye mwakatuukako mu kiseera kino guguno abatuuze nsanyuse nnyo okubalaba zaali ssaawa nga ssatu amanya gaffe zooni yinza yisa muwonge nkulidde mu zooni namba 6 nakulabye zooni 6 nkolanga owa defense ku kyalo kuno nali nva ngulu eyo okubanja mu katale nempulira wano omuwala omwagamba nti no Fatuma ankubira essimu nti n'omwana bamunzibyeko mu ddwaliro kati nze nenyimirira nabiwulira enkya nengenda eka neneebaka nengoloka sawa 12 nenkola emirimu gyange kati oluvannyuma Fatuma nemulaba ku ssaawa emu yesibya akaleesu nemutunuulira kasiraba lubuto kati nenkoma wano waliwo omukyala nemubuuza Fatuma olubuto lwetateewo nti naffe agamba yagenda ekawala ne bamuweereza emulago omwana gye bamubbira nobawo omusajja yakobye essimu wano nti no ono muyambye omwana we bamubbye kati no nembagamba nedda kakati babanga agamba yatandikira akawaala mu ddwaliro ekawaala mugende ekawaala mulabe muloka gye bawandika mu kitabo ne driver eyavuga omuntu oyo ng'agenda wa mu ddwaliro lya gavumenti okumuweerezaayo kubanga emmotoka eyo bweba efuluma bagiwandiika bweba eyingira mu ddwaliro eri oyo driver awandiika ki essaawa zatuukiddeko mu ddwaliro n'omulwadde gwaleese ate byavawo nti nedda ate simboloka ate bodaboda yatutwala katawo netusiriikirira nga Fatuma yabuzaabuza katawo netusiriikirira n'omutuuze munnange gwe twatandise okubigobako naye kati tetutandika buli omu natandika nga okunyonyereza kati jjo luli deŋŋamba bwala wange ono abadde wano ng'ayogala ne mugamba mulwaliro mmande tulina kwekamba tulabe Fatuma atubuulire omwana gyali. Fatuma yamala okuzaala najja ng'ali nnomo nga talina mbeera yonna n'atuula ne mbatuuze nga n'omwana tamulina olwamutunzeeyo olwamuleseeyo kati nga buli omu wamugamba omwana abakwatako ki wammwe simumumanyiira mwana wange
yeze manyi gyali kati nze bwanyuma negamba mumuleke yewage naye ekiseera jakutuuka omwenge gumugweko atubulira omwana ki waali ku Mande nali nva kulaba kabaka wali ngamba muwala wange tinomanyi olwaleero Fatuma ajja tubulira omwana ki waali akati nali nserengeta Amasiya nangamba kojja jantu gende ku poliisi tugulewo omusango tugugulawo ku poliisi ki yenakolabye watu abasirikali babiri abakyala tujja nabo wano tetwamusiŋŋanawo yali agenze ogula butundu eyo engulu kati ekyatuyamba abantu abamu tebategeera abakyala abo baki tino basirikale kubanga bali mugambidde n'engulu nakola ki nadduka abakyala bali bambadde bulungi bali muleeya ate nga nange nyambadde bulungi nvaawa wakabaka kati abamu tebakitegeera kati tutuuka wano nga taliiwo bali baddayo abantu ne bamulengera ng'ajja ne baŋŋamba huyaze ne bayita bwe mala bayita bamubuuza ebibuuzo ne bamutwala ku poliisi n'amalayo essaawa bameka ne bamwendesa e Kampala bukadde kati jjo kirabika ku poliisi eyo kirabika waliyo eyamwogezayogeza ebintu byonna nabadde nze eri awo nga baŋŋamba Fatuma ali ku poliisi n'omusawo ne kayungirizi eyayunga ebintu ebyo byonna kati genda okutuuka ku poliisi kayungirizi nga mumanyi omuwala naye nga wakola manyiwo naye nga mupya si mukadde nnyo kuno akati nemutunuulira nga omuwala mumanyi kati ogenda okubuuza omuwala nga yagamba omukyala yajja nangamba munyonyeze omuwala alina olubuto kuno biki nti nno anamuyamba kati nayembu nalaba Fatuma nibogalaganya akugamba nti waliwo omukyala yajja ng'amugambye amunyonyeze omuwala alina olubuto amwagala ajja kumuyamba kati n'omuwala naye nanyonya kirabika nagwa ku Fatuma nebagalaganya ne Fatuma kati tetumanyi byebayogeraganya nti nno obanya omukazi najja nebage abantu basatu ne bagenda wa dokita mu kiyaaye kati baatuuka eyo dokita namugamba bakube Fatuma empisa yaki ey'ebisa era Fatuma ne bagimukuba bayita akabanga katono nnyo mukulembeze ono kayungerezi tujja kufuna ne ku bantu abalala kayungerezi bwajja agwa ku Fatuma mu ndaba yammwe ey'ebintu nja kubuuza ne ku bakyala olubuto lwa Fatuma lwalinga olutuuse tujja kujja programu ya ssaawa namba tutandika butandisi lwali lubulako kati bamukuba empiso eyaki ey'ebisa bayitawo akabanga katono ebisa nebikola ki nebyemuloma kati natandika okukola ki okuzaala Unveiled Experience programu etuli abagenda maaso n'okutulaba birimu ne bakayungirizi be basindika nti genda ku byalo bagenda ku kyalo noonye omuntu alina olubuto oyo kakati yaleeta ddiiru ey'okusuubula omwana ng'akyali mu lubuto era mission bwetyo bwetandika kugambye nti omukyala oba abakyala kakati abamu babeeranga nnimiro babalimamu bulimi mmere ne bagijjamu ne batunda abaana babagula bakyali mu mbuto nabalanga tebannabafuna ne bakuteekamu ssente nti genda ofuba olufune naye oyo gwogenda okukuumiramu ku stage yonna kwanaatuuka ajja kubeera wange mbajjukiza bannaffe aba Free Zone International Recruitment Agency Limited bano batwala abantu mu mawanga okusingira ddala ag'ebuwalabu era bakugamba nti bafunira abantu emirimu mu mawanga ag'ebweru nga Saudi Arabia babatwala United Arab Emirates Qatar Abu Dhabi ne Dubai bakugamba nti egimu ku mirimu gy'egyobwa security mu ggwanga mu kitundu ekya Abu Dhabi ne Dubai abayonja ebisaawe abakirinazi abayonja malls ne hotels abantu
ngaba hotel workers abonna babetaaga ba waiters ne ba waitresses n'abalala abetaaga aba landscape specialists aba abakola enzija n'ebirala ate nga mu kiseera kye kimu abetaaga ba motorcycle riders nga bakuvuganga pikipiki okutambuza ebintu betaaga ba drivers betaaga ba housemaids ne ba kitchen helpers ate nga bano ba housemaids babawa visa ne tiketi ezabwerere basangibwa wali ku Enyanama road nga wakavizana ku roundabout yambuka ku katono opposite na Lions Bar ojja kubanga obafuna oyinza okubakubira ku simu 0755 838 lusanvu oba 0742 885 391 oba 0742 885 wamuna eri ku WhatsApp 0755 884 099 muberenga mwogerezganya n'aba Free Zone ku kyalo nakulabye mu kitundu kye nakulabye wetuli sawa zino tubalagabye mbate mukkiriza naye ate nga bikkirizikanga gyebiri abasawo kaakati n'abantu ab'enjawulo basuubula abaana nga bakyalina mu mbuto n'abamu nga tebannafuna mbuto ne bakugamba nti gwe katukulabirire katukuliise twagala kiro bweziti n'olya buli kyoyagala ne bakuzaalisa omwana toddamu mulaba nga omuntu alimye ebijanjalo bwabeera tukyagenda naawe omukulembeze kaakati jjo nengenda ku poliisi omusawo nemulaba ne kanyungirizi nemulaba ne Fatuma nga bagamba ki Fatuma nemubuuza katono nnyo kaba tubalageko ku exchange eno n'ebifaananyi bino videos zetwasobodde okufuna mulabe ku babiri bano kayungirizi ne Fatuma kazaala bwana mubalabekoko oluvannyuma tukyalina omukulembeze n'abantu ab'enjawulo ne baliraanwa n'emikwano gya Fatuma nga boogera omukyala waali iye nono omuwala yakulukira dde yagula yaluka ddiirwe oyo omuwala ye yali agenda n'aleeta ebintu byonna ebyetaagisa oba fulasika oba ono iye nze byenjogera bituufu dokita n'omukyala bebakuza Faati wamma omwana watunze mutunde sirina kiraga nti no natunze omwana nze dokita yafunye atya omwana dokita nze yeyanzaaza nagamba ati tewali kyeyaŋŋamba kubanga nze dokita oli omukyala yeyantwalayo ewa dokita omukyala ye yakusanga okutwala wa dokita awo wenyini twasi oyo omuwala yeyayangatta n'oli omukyala then wamala otugatta omukyala naŋŋamba ng'omukyala ndabira ddala ali lubuto gwali naye nga naye ali lubuto ye naŋŋamba nye bw'obyokyo naŋŋamba gyendi naŋŋamba omuntu wakusaba omwana w'oyo amulabirire kubanga ndabanga gwe olina obusobozi butono okkiriza oba tokkiriza neŋŋamba oba otegedde otya nina obusobozi butono naye nga n'ekyokugaba omwana si kyangu kyakukolebwa nanneegayirira omukyala naŋŋamba kale tofaayo omwana ajja kuba bulungi mu mikono egiri sefu kubanga nja muwa buli kyeyeetaaga nga kyewandimuwadde gwe maama we nange nembirowoozaamu naŋŋamba ekirala tokitya togenda kubeera ng'odaaga ekintu kyonna ojja kubanga ojja nowo dokita wa dokita ono akuzaazizza omubuulire ebizibu neŋŋamba kaali ati dokita ye bwamugamba nti omukyala omumanyi yagamba omumanyi oba tomumanyi dokita we namubuuza dokita mukyala omanyi gy'abeera naŋŋamba kale yali aŋŋambyeko okuntwalayo ewuwe naye saagenda dokita yali agambye okutwala ewuwe oba omukyala yali agambyeko dokita omutwala ewuwe naye teyagenda webatyo dokita we yaŋŋamba ye yabiŋŋamba dokita wate bwakugamba nemubuuza dokita kati omwana ali atya naŋŋamba akyaliko oxygen awe twakoma nasembayo okwogera ne dokita kakati gwe wakutwala okuzaaza olubuto lwalituusa okuzaala oba lwali terunatuuka kuzaalibwa nze bwebankuba akayiso nempulira obulumi bw'okuzaala akayiso kokka naye nga wava waka nga olubuto lukuluma nga terukuluma lwali terunuma
bo ne bakuba empiso ezaaza ey'ebisa ne bitandika okuluma. Bankubako akayiso bo bankuba akayiso ddala. Awo n'otandika okufuna okuluma. Saatandikirawo oluvannyuma ku ssaawa nga 12 we nazaala. Osanga wano era twagendera ne mu nkuba ne mugamba omukazi oyo nakkiriza ne bagenda mu sitaani era n'omwana twamulaba oyo n'agamba amuzayo mu kiseezo kirisaala omukazi n'amugamba nga simanya ayagala mwana n'amugamba osobola okufa omwana wo oyo nakkiriza oyo yennyini n'amugamba omwana mukuwa kubanga sina kindabirira simanyi biki owulira n'amugamba mbu njagala ssente simanyi ze baateesa ssente zaabwe owulira bulungi etuvaayo n'agamba mutugende mu ddwaliro ne tukirira erinze n'abasangayo nakusanze walina booda netukayo nga njagala ndakwali owaali sokoleke mukumbire bwe twagenda netutuuka ku ddwaliro twatuukayo bakola ne bakola twayo nasanga oyo nga amali alasindika omwana ng'oba bamuwadde sente simanyi. Tweyanza nnyo tuyanzige tugende mu maaso. Kaakati fate ne mubuuza nagamba oyo omuwala yansiŋŋana wali n'andaga omukyalo oyo tino agenda kuyamba kati enkeera omuwala oyo nannona ne tusala ekkubo ne tugenda mu kiyaayi ne bankuba empiso omwana nenzaala omwana naye omwana saddayo kola ki kumulaba naye nalabawo omukazi alinganga alina olubuto kati nze awo bwe namala okuzaala neneebakaawo nagenda okudengula nga omwana wange sikola ki sikyamulaba. Fatuma yakunyumiza. Fatuma omwana Fatuma gwe yazaala ani yamumugulako omutuufu kyekibuuzo kyetwebuuza. Ekibuuzo ekirala bannayuganda kye beebuuza kubanga tukitegeddeko nti ono omusawo kakati ali mu mikono gya poliisi awali ku Odi Kampala nti omulimu gwe gwakugyamu embuto zaggyemu nze naawe abaana abatwalawo abo abajje mu mbuto awo nze naawe wamu n'okusuubula abaana. Ekibuuzo kiri nti omuwala akayungirizi ani agula abaana abo era raketi eno yenkanawa obunene. Tusimbudde tutandise ne Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero. Omusawo mukwate, kayungirizi mukwate, maama w'omwana mukwate, ani omulala omukwate? Ono omusawo ono omukazi eyajja okunoonya tebannamukwata. Omukazi tetunabamukwata. Soko ogaba omuzindaalo. Soko otubuulire. Mulabye Fatuma ng'akuza olubuto. Amanya Namukwaya Fatuma wano mu zone 6. Nawe gwe Fatuma. Gwe Fatuma ntandise obbatya. Namukwaya Fatuma wano mu zone 6 ate nga ndi chairman w'abavubuka mu Kisenyi. Fatuma zaali ssaawa 3. Akamere Fatuma abadde akanywa wange ne chai. Ssaawa 3 ng'era yantwalira omwana ku ssomero. Ssaawa 3 we zaawera n'aŋŋamba nti agenda kola kikawaala kunywa ddagala. Olubuto lwali terunnaba kutuuka. N'aŋŋamba nimuwe ne transport. Naye kuolwa unfortunately saamunina ne mugaa siinaamu transport naye ngenda ku mulimu genda weeyiye nze nja kukola ki nja kuwanga okomyewo nagenda okulaba essaawa zikoze eki zaalina okuddirako zigenze nga nkomawo ku mulimu n'endowooza oba yagenzeeko wabbaawe nga tadda lwali lwakusatu wiiki eri ewedde mu mwezi gw'omusanvu ngenda okulaba obudde buzibye ne ntandika okweraliikirira ngenda okulaba neŋŋamba kansooke nnindeko ngenda okulaba n'enkeera takomye okufuluka eri ku luggi ne tutwala obuvunaanyizibwa neŋŋamba kati leero kangende ekawaala ku lwokuna neŋŋenda ekawaala neŋŋenda mu bazaala nga Fatuma taliiyo neŋŋenda mu balongoose nga Fatuma taliiyo nembuuza mu kitabo nga Fatuma takola ki taliimu nenkomawo nenyinyonyola bannange waliwo awo omuwala gwe twali tukikwasaganya naye ne mbanyonyola ne bagamba bannaye Fatuma takola ki taliiyo ne bagamba kale tuba tutudde awo tugenda okuwulira essimu ng'evuga ng'esembyayo 22 ng'etugamba Fatuma ng'akaaba amaziga mayitirivu nnyo ng'agamba omwana bamubbye kofe oli luddawa nti bamubbidde kawempe kofe essaawa zaali nnya ez'ekiro kofe beera awo tukole ki tujje twalina oli omuwala waawali koze beera awo tujje enkya kuba kaakati tebasobola kusiibula mukazi azadde bikoze bitya kofe eddwaliro eryo lya gavumenti liriko kamera omwana ye baba bamubbye tugenda kukikwasaganya tugenda mulaba twali tuli awo mu ddakiika nga 3 ng'omuwala oyo yaddamu ankubira essimu nga ŋŋamba nti Fatuma okimanyi nti wuuno wano konze yi ali wano
nga Fatuma akomyewo tuba tuli awo era ekiro nga waliwo omuwala era atugamba amawulire nti Fatuma amulabyeko mu kiyayi nga yeesibye kaleesu nga kajjudde omusaayi kofeyi nga sibitegedde tuba tuli awo nga Fatuma akomyewo ffe ne tugenda ne twebaka kuba tuli bakyala bafumbo ne tugenda ne twebaka kati ku makya tuba tuli awo yajja atamidde nga tumukazaakaza nga tulaba byayogera nze nasooka nenkikkiriza nti kituufu kuba n'obugoye bwennyini twali twabushopinga nenkikkiriza nti tasobola kugaba mwana abadde akola ki amwagala nga mmanyi bya bulimba ne tusooka ne tukikwasaganya naye ng'era omwana omuntu yenna era omwana abeerako n'ekimulondoola mu bannaffe abamu bo tebakkiriza mu mitima ne bajja ne baŋŋamba naye tetukkiriza kyani kya Fatuma kyayogera tusooke tukole ki ebintu bino tubikwate bulungi ensonga zino kuba wali mu kiyayi waliwo omwana gwe basudde kasasiro nga bebi tabanga yaki tabanga yooyo bannange ne bakikwasaganya ne bagenda mu b'obuyinza we bagenda mu b'obuyinza lwabadde lunaku lwajjo nga bankubira essimu nga baŋŋamba jangu wano ku poliisi wa Enankulabye abafatuma abatunda omwana Fatuma tukoze ki tubakutte nga tutuuka ku muwala omuwala oli ye kayungirizi atunda abaana era abakyala bannange kambabuulire kino omwana bamulamuza ng'ali mu lubuto omuwala oli Fatuma yali agenda mu ddwaliro statement ye yajjanga ku tapu okusenaawo amazzi nga mbega ng'alaba Fatuma n'olubuto ng'amanyi obunafu we wonna bukola ki we buli nti bwa ssente Fatuma aba agenda mu ddwaliro omuwala n'amukuba omukono n'amugamba togenda nina ddiiru Fatuma n'amubuuza ddiiru ki n'amugamba ddiiru waliwo omukyala agenda okulabiririra omwana nga tajjulwa ng'era ogendayo n'omulaba n'omuyonsa nako ddiiru eyo yakumuwa mwana oyo ng'ali mu lubuto Fatuma naye nga ddiiru akola ki ng'omuwala bamupoteza olw'okuba nti teyalina ssente nze bwe nsuubira nga naye agiyingira nga bamutwala ku Florence nga bakola sikaani omwana ng'abulako wiiki 2 okuzaalibwa bwe bakola sikaani nga bavaayo nga bagenda mu ddwaliro eriri mu kiyayi awo omusawo ng'aleeta mpiso ng'akuba Fatuma wano empiso ezikola ki ezigula n'abaana kuba omwana aba tannakola ki tannatuuka ezigula n'abaana n'ezirumu ebisa bakuba empiso 2 n'abaana kuba olwedde omwana n'abaana tesobola kweggula ng'omwana tannakola ki tannatuuka balina okukuba eggula n'abaana n'eyebisa ng'omuwala oyo yennyini ng'aleeta majaani nga batandika kumuwa nga bamupokera ng'anywa ng'azaala omwana yamuzaala mulamu tebamukkirizaako wadde omuyonsa statement eyo tugijja ku kayungirizi w'omuwala kuba nze jjo yabitunnyonnyodde munnange ng'omukazi balamuziganya akakadde ak'okutunda omwana Fatuma nga emyezi 9 gyali gikyabulako wiiki 2 ng'omwana amuwerayo kakadde kamu akakadde ako tebaakamuwa omwana yamutundira ku looni yamutundira ku bbanja kikwata ku bakyala tuzimba lutambi nga bwe lwali oli butereevu oli ku Soul TV omwana wa Fatuma afuuse omwana kubanga musobodde okukola ki okufaayo bwe twabakubidde ekirala kyenjagala osooka nze okwogera eri abatuuze twe balabanga ekintu nga kiguddewo nga kiri emergency ffenna tusitukirenga ki wamu tuleme kubeera nga batiitiizi nga tuwoza nti nze tebikola ki tebinkwatako kino kyabadde mwana wa ggwanga n'olala kiyinza okutuuka ku mwana wo nga tekiri kwono nze nanoonyereza ekintu kino paka woolaba wekikola ki wekigguse naye nga abakyala abala bonna bakola ki basirika naye ngaoluto bakola ki baalulaba naye nga abamu bagamba oyo agoba n'ebitamukwatako bakitabira kubimukola ki kubimukwatako bwe kinatuuka ku wuwe yanuma neŋŋamba yi boogera batya ebintu ebyo bwe bityo nga nabo baki bazadde neŋŋamba kino ekintu nino kituusa kuki ku ntikko oba sirina ssente oba nina ezigenda mu zange sirina wenkola ki wenfiirwa nensooka neŋŋenda kugundi ku poliisi neŋŋamba naye bwe ŋŋenda ku poliisi nga situuse mba buyinza mba sikoze ensobi abeerosi neŋŋenda wa mukyala Namukasa mukyala Namukasa teyanyamba ge mazima sijja kutya kwogera teyanyamba wabula yaŋŋamba bino ebintu Fatuma namwe mumumanyi embeera ze mwali badde osooka nakunoonya bbaawe neŋŋamba bbaawe takyankwatako kabe Faati ono omwana wa ggwanga
kati noonya mwana waki waggwanga muli mutima gwange nakwata ekkubo n'enzira nengenda nenoonya omwami taata w'omwana bwe ntuuka mu paaka saamusangawo omwami nasanga afulumye banga ayita zino emmotoka ezala nennamirembe nasanga kasubi naakulabye nasanga afulumye neŋŋamba abasajja abaaliwo nembagamba bannange mundabiddeko nze nali muyita eve kubanga erinnya leda nali simanyi mundabiddeko eve nebaŋŋamba omwagazaaki nemugamba kyembagamba kiri emergency nebaŋŋamba kikwata ku ggwe oba ku famire ye nemugamba yawuliddeko nti mukyala we yazadde omwana wamma n'amutunda abasajja bewunya nebagamba ogambye eki kati mwaba abasajja kyewunyisa mulimu omusajja omwe eyavaamu n'agamba ebintu ebyo nabiwuliddeko basajja nene bamunenya nemugamba lwaki twabitugambye naddamu n'agamba nti nadde njagala eve yaba abikola ki abitwegambira kazaala ki mwana naye nga amazima eve yabadde takola ki tabimanyi natuula nentuula nenninda paka bwe natondowalirwa neŋŋamba abasajja nebagamba kanzireyo abasajja ne baŋŋamba nedda nga bw'otutta obuvunaanyizibwa lindako eva akole ki ajje onoba wakavaawo ate naye ng'akola ki ng'atuuka tewayitawo naddakiika 3 eve ng'akola ki atuuse omusajja najja ngadduka naŋŋamba eve wuuli emmotoka ye epaakinze bakola ki bazze neŋŋenda mu paaka munda mu kapaaka munda nemusiŋŋanangazaawo ki olujja gye gyenkola ki gyendi kubanga ye abadde omuwala ye mbadde mutwalanga muwala wange nze eve naŋŋamba maama gwozze nemubuuze ebya muwala wabitegeddeko tisirina kyenkola ki kyemmanyi nemugamba nno ku poliisi balabika bagenda kwagala gwe ki kazaala mwana nanyini lubuto gwolina okusooka okugulawo ki statement nga sinza akola ki agula nanga maama enkya saawa nnyo ngenda kuba nga nkola ki nga nkutuukako enkomawo nze era nga abatuuza abamu tebakola ki tebanyiga olwo Fatuma tebannamukwata waali era nze mbadde munyiga naye nga buli munyiga omutima guŋŋamba naye onabagamba nti yazaala omwana ne bamubba gabagamba ge mazima nenkera oli omukyala ava okwogera wa Fatuma oyo Fatuma nemugamba naye omutima gwange nasuze nga gukola ki guwuyana gubuuza ki omwana Fatuma ddala gatugamba ge mazima ti omwana bamukoze eki bamubbye kawempe nangamba nange sikola ki simanyi nemaliriza nenzirayo enkeera kabaka lwe yajja olunaku kabaka lwe yajja omandi nenzirayo ku poliisi nentuuka ku poliisi amazima nakoma bwe nti mu mulyango saayingira nenkomawo buto nenga nedda kanzire mubeero si kangende wakiyamani yennyini ndabe kyakola ki ye kyaŋŋamba kasite wa vaisi natuuseeyo nenfuna bwino kiye gwakola ki gwaŋŋamba kati mba nkomawo nengenda mu ofiisi eya kiyamani neningiza nga waliwo abakyala abatudde nga ne vaisi gyali saayingira kubanga kiyamani saamulabayo nemanya nti alabika aliwo mba nyambuka kwe kusanga omu nenga nayenda wano naali kuki ku kakiiko ayambadde kanzi bulungi nemugamba naye kojja amazima gali nti tuli batuuze ku kyalo kino ava ku mikolo yes nemugamba tuli batuuze ku kyalo kino mmwe bakakiiko amazima gali nti mmwe bennyini abakakiiko mwenna mukimanyi ne kansala looja yakitegedde nti ki omuwala ono yazadde omwana naye ffenna ne tusula gwa naggamba naye tebayabuuza muwala ono nti omwana alikola ki ffenna tututte muwala byatukola ki byatugamba omwami ono teyali mubiga mazima era nze mwebaza nti mubakakiiko ate ye asobola tugulubye noono omwami paka ku kino kyetukola ki kyetuliko essaawa ze naŋŋamba neddo manyi tugende ku poliisi ne tugenda naye ku poliisi okugulawo ki omusango naye bwe tugulawo omusango tebatuwa lifalensi batandika muki mu fayiro ne batuwa fayiro tebagituwa fayiro ne tujja ne poliisi kati mbase tunakujja na poliisi poliisi baŋŋamba naye mumanyi tuyinza otwala poliisi ne tutuuka ngaomwana takola ki taliiyo ate netambulira bwereere ono omwami kojja kaguddamu naŋŋamba omanyi gwe sookayo olakakase ddala nti gyali ŋŋenda otuuka bawe namusangawa wali ewamulokole nga naye yeekalakaasa bisomozo ngaabikutte musibiddeyo yes nemugamba omusibiddeyo nanga babuuza ono kalevu tumusibiddeyo bameka 2 ngaebisomozo abinkwasa nimami bibino heve ebbanga eryo lyonna nga tannamanya nti mukazi we yatuuka n'okuzaala oba yamugamba omuvuka yaŋŋamba nti yamubuuza nti obuzaayo bbanga kyokuzaala namugamba emyezi emeka 2 jjukira n'oli omwami bambi talina wakola ki waali awo nti oba alina wabeera ekiri awo kubanga abasajja nze abo njogera bye nawulira mu paaka bye baŋŋamba
ne baŋŋamba omuwala ono abadde agenda n'anonayo ssente eve ng'azikola ki ng'azimuwa ekitegeeza heve abadde takiikanye eno kubanga omuwala badde bayakola ki bayawukana naye nga ye akimanyi kibuto ki lulwe naye nga kafunawo akatini kamuwa kati ye omuwala ng'agamba abantu nti takola ki tamuwa ssente kati eve ne mugamba ekintu baŋŋambye abantu ye batuma nti tokola ki obadde tomuwa ssente naŋŋamba maama ennamba y'essimu yiino n'agimpa bw'oba oyagala okuzuula amazima nti omuwala oyo mbadde muwa ssente sijja kuga nti mbadde ntekako emitwalo 10 oba 2 wabula wakati w'ettaano akasanvu akanaana kyema nkoze eki kyema nkwasizaayo mbadde nzisindika ku nnamba y'essimu eyo naŋŋamba bw'oba oyagala nti basobola okugenda ku mobile money kuba nkozesa mobile ki emu mobile money emu ye mbadde nteekako ki ssente zo oba badde tazifuna kati omusajja omulala nanziramu naŋŋamba nti omuwala oyo alabika namuyaaye nnyo omukyalo oyo ne ssente ez'ennyumba emitwalo 15 eve yali atereka kibiina nze kennyini eve yajja naŋŋamba mwana gaayi madamu wange ansa bwatyo nze njogera bye banawulira bye boogera naŋŋamba mwana nze gaayi madamu wange ansazeeko njagala ontaasi ayagala ssente zaki za nnyumba omuvubuka n'agenda mu kibiina eve mwe yali atereka ki ssente kubanga yabadde azimuterekera ku mitwalo 19 egyaliyo najja emitwalo 10 n'emeka 15 nagimuwa ezo yazimukwasa mu kaasi omuwala yennyini bazimukwasa muki mu kaasi ye n'akola ki naye ng'ennyumba nze mbadde nkimanyi maama w'omuwala yabadde asasula ki ennyumba w'olubuto maama wa muzaala yabadde asasula ki era ne risiiti ziriko mannya gaani ga maama yabadde asasula ki ennyumba okiwuliriza kati nga manya gaabo abaki abantu bambi kati nenkola ki kati jjo bwe twajja okukwata omuwala nga taliimu mu nnyumba katono nnyo abatulaba tuli ku Unveiled Experience tutunuulira ensonga za omwana wa Fatuma n'obusuubuzi bw'abaana mu ggwanga Uganda we butuuze kaakati heva akugamba nti amusibidde mu nnyumba era mwali yamala n'amuggulira bo tebatuuka ng'abaagalana tebayogerezeganyako ku bya mwana basanga ennyumba ng'ebisimulizo biri wabweru n'ekkufulu bo ne balowooza nti mwali basiba kiyumba mu nnyale nga temuli ate n'ekyewunyisa n'ekkufulu baali tebagikoze eki tebaginyiza ebyakatonda byanjawulo kati nze mu kujja okebera nenyiga tooki yange nga sikola ki simulengerayo kati neŋŋamba ye aze sayidi ki kati polisi we yatuukira ne tuggulawo nga takola ki nga taliimu kati polisi yeneekwata kuba ekole ki eddeyo kati ebeddayo kumbe yagenze gula ki butunda kati abantu ne bamulengera ng'akola ki ng'ajja ne batemyako n'okojja nti awuuyo akola ki ajja jjukira ekyanyamba polisi ejjanga eri muleeya polisi neekomawo yali atuuka wano polisi nemukola ki nemusalako abakyala ne babeera bbali n'omukyala n'omwami owa polisi abapolisi ne bamubuuza munange wazaala nti ne bamubuuza nze bimu bye saakola ki kubanga saali okulaga nti nze nkola ki nze afolowinga ekintu kino kati n'akola ki ne bamukwata ne bamutwala ku polisi kankubuuzeyo na kino tujja kubuukamu amakyo katonotono olw'obudde paka kati Fatuma tannayogera omusawo tannaba kubaleetera yagula mwana oba temunnabimanya bye batuuseeko ku polisi kati kankuddeko wali emabega nga tuli ku polisi bwe twagenzeyo bakwatani kubanga bwe twadde kodi Kampala nze kennyini kubanga omusango twagugobye n'omugundu wekodi Kampala ne tugenda ekawaala nga takola ki nga nange kwendi kubanga nga bw'atunnyonnyodde omukyala naŋŋamba oyinza obutamatira tugende ffenna ne tutula ku booda paka kawala mu ddwaliro nga Fatuma takola ki taliimu kati omukyala naŋŋamba ŋŋenda keerawa Kawempe ngera batuze boogera nti yagamba nti yazaalirawa Kawempe naŋŋamba naye bw'oba olina obudde era wandize ne tugenda ki ffenna ng'omusirikale yaŋŋamba nsobole okukola ki okukakasa kati jjo nembera waneeno nga nenongosa kubanga naleka ebintu bikola ki biddugala kati nali ndi awo omusirikale kennyini nankubira essimu amazima gali nti namulimba nemugamba ndi mu kkubo nkola ki nzijja naye nga nali nkyali waka naŋŋamba nedda bw'obanga obadde nga toli wala nnyo ddayo ono alina akagundi kakola ki kayagala okole ki
tugende maaso. Nangamba alina na akagundi kayagala akulagirira akatabo k'ennamba mwe yawandika ennamba omuntu yakola ki mbwe yatwala omwana ne mugamba amuzudde. Nangamba agambye alina ennamba muza alina ennamba nti ye ngankola ki ngenda ngansaba ekisumuzo nganzigulawo nganfuna akatabo ne sente ze yali akoze eki kubanga fana yali amugambye alinamu emitwalo 2 era nange ze nakola ki ze nasangira nga nange nzikola ki mbikwata. Kati bwe nali nakatuuka ne ngamba nedda sijja wayo mpapula zino wafatuma ninazituusa wa osiyera anoonyereze biki ebikola ki ebiri mu kuba muyinza okubaamu ebintu ebipapula n'abijjamu ebya bwino n'abiyuza nentukira mu ofiisi. Natuukira mu ofiisi omukyala n'abikwata n'abisomamu n'andagana ennamba n'agamba kubanga yawandikawo n'ennaku z'omwezi zennyini nti 26 mu mwezi ogw'omusanvu n'amannya gani guli omukyala. Afande n'agenda n'amukola ki n'amuyita. Kati n'amubuuza n'amugamba afande yennyini yakuba essimu y'omukyala nga teriiko. Naddamu n'agamba osina mugamba nga tekola ki nga teriiko. Ne bamugamba ddemu atryinge. Naddamu n'agikuba omukyala omusirikale era agoba ku musango guno era nga naye tekola ki teriiko. Fatuma kyava bagamba era tegenda kubaako kubanga nange njize njikubako tekola ki nga teriiko teyitamu. Kati n'agamba nga tetunagenda wa dokita omwana nga yatugamba faati waliwo omuwala eyamuyunga ku oyo omukyala eyatwala ki omwana we tuba tusooka konze omuwala aliriddawa woteri sijja gyogera ngireke. Kati n'agamba omuwala ali ku woteeri ne tujja ne tugenda ku woteeri. Kati wetutuuka ku woteeri omuwala ne tukola ki ne tumukwata. Omuwala we twamukwata n'agamba lwaki toba tutewa dokita lwaki ebintu by'obinyingizaamu biki ne tumugamba nedda gwe sasikwe gwatugambye alina okukola ki kubanga gwe kayungirizi. Omwana atandika okukola ki era ng'ebyo ebimu byokola ki bitwakuwadde. Kati nange ne nkola ki ne tukwata omuwala ne bayita poliisi ne tukola ki omuwala poliisi kwatwadde nayo ne tugenda naye ku ki wali eri ku yennaakulabye. Kati bwe twatuuse ku poliisi yennaakulabye kino ngenda kyogera nange ekyanzija embiri ku muntu abapoliisi baatugambye kubanga nze yabadde kawa bamusanga naye tugamba mwe musigala awo ne batwala. Tugende maaso ne batwala ki omuwala oli gwe twajje mu woteeri ne batwala omuwala mume yabadde mu kikwanza genjogera ge mazima sina mu kyenimba muwulira amma bulungi genjogera ge mazima it is true. Omuwala ne bakwata omuwala ne bamutwala mu kiyaaye nga fete tukuliko wadde n'omutuuze neki n'omu nze njogera byabaddewo ne batwala omuwala nga tekuliko mutuuze yenna wadde naffe abakola ki abawa omusango. Wayiseewo ng'essaawa omuwala ne bamukomyawo n'akomawo n'owa poliisi nga dokita tebakoze eki tebamuleese. Abasirikale aba ne basigalayo naye kyenva nfuluma era neŋŋamba oyo kennyini mugamba naye waliwo ekintu kyesitategeera ffe baatulese weno lwaki tebaatukkiriza ne tugenda ne tuwulira dokita byakola ki byayogera byabadde confidential byabadde bya poliisi simanyi sijja kulimba byesaawulidde. Kati twabadde tuli awo nga wayiseewo essaawa era ndala nga nnamba omwami nga tebannamuleeta wabaddewo omwami gwe siiyogere ne ŋŋamba nti naye omuntu alina okubeera asooka ye mwami ono w'essimu gwe tubadde tukubira essimu n'atugamba amanyi Fatuma yazadde omwana ekawempe gye bamubbidde. Omwami omu kyavanziramu naŋŋamba ennamba esembyayo 22 nakuteeka ku mutwe neŋŋamba ono yagitegedde atya. Tweyanziza nnyo tuyanzeege tubagambye nti kino kyandibanga kiwanvu okusukka ku kye mulowoozaako ekyo kye bayita racket. Olunyiriri lulabika luwanvu nnyo oba akajegere kalabika kawanvu nnyo akali mu nteekateeka zino ez'okuba nga batunda abaana babba abaana. Buli omu yeebuuza balagawa awonze naawe naye nga poliisi kaakati webanga yatandise okugwa mu kinyusi ekyo nga batuuze ku kyalo kino bavuddeyo ne bagamba nti twagala mwana ebya Fatuma tebabifaako kati baagala mwana bandibanga be ba whistleblowers boyinza okugamba nti bebavuddeyo kaakati okulabika nti bayamba eggwanga okusimattuka ate embeera eno ebigenda mu maaso. Tebabba baana bokka babba ebitundu eby'omunda mu mibiri gy'abantu. Eyo bizinensi ebaddewo era ekyaliwo mubadde mugimanyi nnyo wano mu ggwanga Uganda n'ebweru waayo naye kaakati kino kyakutte ku bennaakulabye bagamba nti tebasobola kubanga bakkiriza.
tujja kunoonyayo akadde ne bwe naabeera ddakiika emu tugendekoko tulabe oba tusobola okulaba ekifo kino omwana ono gye baamuzaalira akalwaliro ka Mande bwe tunaba tusobodde okukafuna nayo tujja kubanga tutuukayo bwe tunaba tetusobodde asimanye naye nga mu kiyayi tujja kubanga tugendayo. Maama tulabika akadde katuliridde empinga. Nandyagadde omukyalo oli tuweeyo ekigambo kimu waakiri. Omukyalo oli ali mu DSTV be balabye Fatuma n'olubuto ebbanga lino lyonna. Sikuganye kwogera, chairman yatugambye nti bano balina at least akajegere. Tugende maaso. Kakati nze nali waneeno omao naye nga twali waneeno Fati agenda mu ddwaliro. Fati agenda mu ddwaliro yaŋŋamba enkya genda mu ddwaliro ku Lwokubiri. Ne mubuuza ogenda ssaawa mmeka? Naŋŋamba agenda ssaawa 2. Bonze kale genda naye bw'onooba okomyewo ojja kujja nkuggyemu enviiri ezo tuteekemu endala z'ogenda okuzaala ng'olina kubanga zaali zirabika bubi. N'agenda kati enkeera nkomawo wano mbuuza bannaye Fatuma aliwa? Nga baŋŋamba Fatuma olowooza yakomyewo bwe yagenze mu ddwaliro? Teyakomyewo. Ne mbabuuza yii baamukwatiddeyo oba baamukwatiddeyo tetumanyi. Ne tubeera ano nga twebuuza. Tuba tutudde waneeno ng'omuwala wa wali ajja ng'agamba bannaye mbabuulire Fatuma mumunoonya naye waliwo atuwadde amawulire nti bamulabyeko mu kiyaaye ko ye kono ssaawa mmeka nti kati alina gy'avudde eri kuba mbadde nze ngenze wano kulaba TV ng'eri Wambowa ne mulaba ng'ayitawo ku kkubo ng'alina abakyalo oba 2 bamukutte naye nga akaleesu kaliko omusaayi nga kitegeeza yazadde talina lubuto. Ne tutandika okulumwa emitwe. Mba ndi wano enkeera engeri gye sisula wano saamanya byaliwo kiro nkeera nzijja genda otuuka musanga atudde wano atudde wano atamidde. Mubuuza Faati ki ekiriwo? Omwana aliwa? Omwana tomumbuuza kubanga tewali yamunkuliza. Ne mugamba gwosaana poliisi oyogere omwana gy'ali. N'abeerawo neyekyanga n'anywa n'agenda eri bw'akaaba. Mubuuza ate okaaba ki? Ogamba omwana baamukubyeko tomanyi gy'ali si ffe nannyini lubuto. Ekyavaamu n'agamba omwana baamubiddewa Kawempe. Ne mubuuza batya? N'agamba nagenze e Kawaala bankebera olubuto ne lunnuma ku ssaawa 7 ne baŋŋamba ŋŋende e Kawempe. Ogenda e Kawempe omukyala nanneeteekako n'aŋŋamba tugende ffenna nange gye ndaga. Yabadde n'ensawo ya bbulaaka ng'alimu ebintu bye ne tulinnya ppiki ne tugenda e Kawempe. Kati mu kutuuka eyo olubuto ne lunnuma n'enzaala. Omukyala ng'afaayo nnyo mbw'ateekamu bagamba leeta kino nga ye aleeta kino ng'aleeta ng'alaga nga yazze n'oli. Jjukira e Kawempe tebakufaako nnyo engeri gy'obozze n'omuntu wo bamanya omuntu wo amala okuzaala erimbo. Naye nga kino abatulaba kati kibagambe omwana teyamuzaalidde Kawaala, teyamuzaalidde Kawempe, yamuzaalidde mu kiyaaye. Bino yabadde bupalapalanya kubuzaabuza bujulizi. So amalwaliro ago temutuvunaana ntugoogeddeko tuboogeddeko lwa nsonga nti obwedda abakoonako naye ng'ekituufu ekiri nti eyo si gye yazaaliddwe. Tukomekereze. Kati tumubuuza Faati bakubako batya omwana nga wabadde omaze omuzaala nti omwana nagenze nenebakamu nga maze omuzaala eri mu woodi tufulumye eri gye bazaalira tuvuddeyo tuzze no mu woodi nenewunzikamu nagenze okwewunzikamu ng'omukyala agenze n'omwana wange ne mugaa n'otakyakyalaawo nti omwana bamubbye n'otagenda nawali ku geeki ku poliisi bagamba nti wano wayisizzaawo omukyala ng'alina omwana wange oye nedda nze nfulumye bufulumi neŋŋenda ne mugamba gwe omanyi omwana gy'ali weetaga kukwata oyogere omwana gy'ali. Muzindalo gwe maama oyo mugamba mwagala ki? Twagala mwana. Sembera sayidi eno. Ffe twagala mwana kubanga omwana wa ggwanga. Twagala omwana wa ggwanga. Ffe tuzaalira amalwaliro ga gavumenti ge malwaliro agazanyisa obulungi ne tuzaala bulungi era gavumenti tugyebaza terina buzibu era tugyetondera olwekyo ekyatuusewo olw'obulimba kubanga ffe gye tuzaalira abaana baffe bonna gye tubazaalidde terina buzibu buli kimu gyekiri era teyazaalidde mwana mu malwaliro ga gavumenti wabula yamuzaalidde mu kiyaaye ewa Sande ewa Mande zone 4
naye ffe twagala mwana gavumenti tusaba tukwatirako ne bannamawulire ba Salt FM mutuyambe twagala mwana omukazi azuuke aleete omwana tujja kusobola okumulabirira ne gavumenti eveeyo abalwanirira eddembe ly'abaana kubanga batugambye nti n'omwami muki munene naffe tutya bamusiba mwami munene bamusiba n'avaayo ayina abanene tuvuddeyo tujja kulaba omunene kubanga omwana wa ggwanga baagala mwana twagala mwana kyekiri eno era sawa zakakati tugenda ku wodi Kampala kubanja mwana twagala mwana tweyanziza nnyo tweyanzege abakyala n'abaami wano mu zone 6 wetuli olwakadde twebaza poliisi y'ennakulabye yakoze omulimu ogw'amaanyi okutukwatira abantu abo ne twebaza ne poliisi y'odi Kampala okukola omulimu ogw'amaanyi naye taatudde ng'ewulidde ensonga ezo banaye poliisi mwebale nnyo mwebalire ddala kasita weebazizza tweyanziza nnyo tweyanzeege tugenda kubanga tutandulula tujja kutandulula olugendo luno wano we mulaba walinaanye Total Petrol Station tujja kutambula mpola mpola akadde kyemanyi tekajja tuganya naye ebigere kakati tubitandudde katugende wali mu zone 4 just nyanya nampindi osala busazi okulosinga bukulosinzi n'ogenda mu zone 4 tulabe ate eddwaliro eriringa ekkolero ery'abaana oba akatale mwe basuubulira abaana mwe babagula era abamu mwe babakolera abamu mwe bakolera ne diiro ez'abaana bano awo tubalagewo obulazi ku lwakadde ate maaso eyo tulidda n'ebikira ku bino tutanduludde ku bigere katugende wano mu zone 4 tulabe eddwaliro lino erya Mande nga bwe lifaanana tamye tugenda kutambula tubatuusize ddala ku kifo Fatuma wagamba we yazaalira era wano wenyini mu kiyaaye oba giyite zone 4 enaakulabye akalwaliro ke kano kogenda mu maaso n'okulaba mu kiseera kino abakaddukanya bali ku poliisi eya Wodi Kampala ababakutte ka distance ako ke bamutambuza ekifo abwekitibwe kifaanana kuggwe atamanyi kiyaaye bwefaanana bwete bwefaanana nga bwogiraba akakuba ennaku zino katonyatonyamu era yembeera kakati gyolaba ebeerera ddala ku kifo wano nga bwogenda mu maaso n'okulaba nkugambye nti ayitibwa dokita oba omusawo wa wano poliisi yamukutte naye nga ekifo kyekino ekya Domain Clinic anaakulabye eddwaliro full time doctor services available medical treatment diagnostic lab surgical circumcision maternal and child health, family planning and immunization, TT counseling and guidance, stroke HIV AIDS, dental services, nebirala batulaga nti wano byonna babikola. Fatuma bwabanga yazaalira wano era ng'omwana olukwe lwonna olw'okumutwala lwali wano wa we yazaalira kakati tugenda kubanga tukuyingiza ate tukulage munda mu ddwaliro lino. Ajjukira nti mu kiseera kino poliisi egenda maaso n'okukunya omusawo wa wano naye tulina gwe tusanzeewo gwe tugenda maaso n'okubuuza Fatuma yazaalira wano teyazaalira wano maama tusanze okusisinkana soko tubuulireko omukyala ono agamba Fatuma yazaalira wano teyazaalira wano sigwa abeerawo wano mukazi aliwo yalazeewo yageze kulaba musajja we toli musawo kati ate wabeera watya waggule nga anti yangambye wafunawo omujanjabi muyite mukyala we musawo kale mukyala we nti musawo naye nga kyekino kyetulaba dokita yoono oba si yoono dokita yooyo gwe tutegeddeko erya Mande yoyo gwe mugenda maaso n'okulaba ali ku mwoyo gwa Buganda ogutafa na bino byonna bituwulira tukyabinoonyerezako bunoonyereza nga bwe tubagambye atusimbudde naye nga raketi yo ey'okubba abaana yo erabika nnene nnyo nnyini ddala noono bw'aliba ateereddwa katusuubire ate naye aliyongera otunnyonnyola naye nga bijje kuba tuuze ne tubaleeta paka wano. Fatuma bw'abanga yazaalira wano tugenda kutwalako ate gye yazaalira atukulage ensonga nazo nga bwe ziri erudde eyo naye nga ku ddwaliro lino bwe tuli wano enaakulabye eno munda ewali ebitanda gye bazaalira era ekiriyo kyekino
wano batugamba bamukubira empiso z'ebisa n'okugula n'abaana era nga embeera eri wano yeyo nga bwogiraba. Obuntu apron z'abadokita ate ndaba election observer awo nze naawe naye nga ekiriwo tuli ku kamera tuli butereevu kadistin obali erinnya awo nze naawe tukulaga ebiri wano naye uniform zetaaga okwozaako katono simanyi lwaki tezoozibwa ate nga ddwaliro seeyiza n'okuba nga empiso ezaleetera omukuzaala zeezo zolaba waggulu naye nga byebyo ffe twagadde tutandike okunoonyereza kwaffe ku mwana gwe batugamba nti baamugulira wano mu ddwaliro lino nga mu kiseera kino poliisi egenda maaso n'okubinoonyerezaako. Sijja bikwatako bino biri byabasawo biba bimanyi naye ndabamu obuuma obweyambisibwa mu kulongoosa makaasi ezikwata biki ezisala biki ezikola ki ebyo tebikozesebwa mu kulongoosa weebiri wano naye nga lyeddwaliro erikola ebyo byonna bye mbasomedde kuzaaliisa mannyo bikoze bitya byonna wano we tuli essaawa 0. Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero nyakuba sigisussa wano kuba kunoonyereza kwe tuliko ku mwana Fatuma gwe yazaala ani yamugula era bamutwala wa. Tunaatandikira awo Yasene Kikoyo Mutebi Robert ne Isaac Kyagambiddwa. Mubeere bulungi mweraba.